Antera kaweddemu munnange ate mulowooza fulufiga atamwabiza avuddeyo n'amulangira nti ekiri mu kukusumbuwa kwe kuba nti no wawalampa maama Fiina katubikuwe kibagambe era kati ndaba ono omukazi Yesu eddalumbu mulokole oyo n'osaasana papa Yesu batwala musajja wange omusajja gwe batutte ayogera alinga ejjembe alinga ekiteega yenna alinga lubaale w'eggulu adodooma wayina omuvubuka omuto ng'akutegedde ng'oli mukazi mukulu omuvubuka n'akwewa omuvubuka ng'akuwuliza SB4 ye muntu atavaamu kigambo owulira SB4 ye muntu atalina gy'asula wasanga omuvubuka nga talina na mwana wadde ebbali ng'alinga abadde vagini n'omanya ofunye kataala n'ojoyonga omuvubuka n'ovumanga bw'oyagala n'ofuganga bw'oyagala omuvubuka baamutwala baamulyawo asaba enviri zikuze asaba wagwa ayambala mini bw'ayambala obutiti kungulu bw'ayambala G-string mwomolanya n'eddiini y'abasajja ate kankugambe kasita wavaayo n'omanyira maama Fiina nabagamba maama Fiina ye mulogo nnamba emu ku lukalu lw'ensi maama Fiina yateeka mu balongo be ssente ezisukka mu miliyoni ebisa abalongo baavaamu nga baabwema emyezi 6 maama Fiina n'atwala ku international hospital international amata gabadde banya maama Fiina badde agajja bweru Dubai Canada amata ago gabadde gajja bana bana bagaleeta Newspack channel kuoliwe bale kuba nti ogyekumiddeko mangi genkuletedde olunaku olwaleero kkiriza tubeere nga tutandikira ewa fulufiga nga wamanyi nti fulufiga munnange yeetaggwebwako ntalo avuddeyo n'alyoka agamba nti Junior nja kukusabula paka lw'onoddamu amagezi okitegeera nno akyagenda mu maaso n'okuba nti nno ate asabula Tamale mirundi Junior akatambi katuuka kuwe lwaki bagamba mu family etali yewammwe tujja kwogerako lwakwa tokyalina makulu kati wafuuse kimpemempeme oli kiziringu oli awo olinga soweji omanyi kisoweji tokyalina kiddako kukyuma bukyumi nakuwaga abagano yakweta mwadda singa omanyi nti Sekaasini yakweta mabakuwa amaduuka 6 olama akatunda gudduwiri ne mulyamu embizi n'ogulamu n'akamotoka mumuli awo bakireereese emmiya 1M mbusina kisomozo n'ennya boda miya 1M kani imagine buli mwana avaavaamu kigeni kakoze ka page yakasajja kato katambula mbunno yalimba mwalimba musagerasagera nnyo mu bulamu bw'abantu nammwe muyitawo tewawaddewo nsonga evumya Apitex nkiddamu I stand with Apitex 100%. Ate Apitex kirasi ndala nnyo ne woli muvumu otya ne woli mukolera kigabba Apitex takola mu government goita kitawo yafa akola mu government yafaaki mwandifiida wali mayuni mu mazzi sajja gweweesako gwoko bisani mu kitawo mu mayuni ezana ndi kyengulu ndi waggulu ku lusozi we nagula muli ali wansi ebikere gye bikaaba bw'oba wakana mmanyiyo eri wite watata wa Isima n'ogenda mwajjange wange ne mukweko yawo buli lunaku nakati weewali wange it's mine aba olwana nnyo njogereko mbunkuddemu awo navaawo kati nakula era eno message fulufiga mugimumpeere ebyo ebyokuvuma ebyokwewemula ebyo nabivaamu kati nakula kati nabibalekera so buli amundabirako fulufiga amugambe Junior takyayina budde bwo kale naawe documentary ozanya yakumeka ndi watugamba chicken yali mu documentary eyo yakumeka ebinyo bimulinga bya shaka eno bi omuntu avako ebigirigimba ng'empuuta omusangano kigugunadde kikuze naye ng'ayogera ndikoko kabirwa kati alina ebipapi mu feesi omanyi omuntu omukuba ekiraka kati gwe oli mukuba ebiraka kati gwe wayiseeko omanyi enguudo enkuba ebiraka atunulanga ekiguudo kya Salama Road basaze ennyama y'okkabina gye baataddewo kyova olaba eyimuka nnyo yabadde abibinala sigwa abadde abibinala yenna atunulanga ekiguudo kya Salama Road kati alina ebiraka mu feesi ogenda kugamba ky'abantu sigwa abifunye nga tonnazaala ku mwana naye naakuzaala muggo amannyo ga bitundu galinga gashaaka feesi emulinga ekiguudo kya Salama Road yonna nkuba ekube ani anaakuzaalira ye amaanyi agazaala gw'owiina gw'omala akakabina ke bakosa akosedda
N'ovumanga abantu ne weefuula ekitalo n'ofuuka ekizibu. Nga toyogera ku nnyo ku basajja baali mu ggabira. Baagabanya. Mwali mumanyi mujja kufuna baminisita, mujja kufuna bajeno, mujja kufuna bakimwasibira mu babigayi na baboda. I don't have time for you. Awo kati navaawo ni bintu bya magezi. Manyi gwe tokula. Yes, time is going, obudde bugenda. Sikyalina budde bw'abalalu. Kati n'olwekyo ojja kunjogerako buli kumakya ondogotane. I don't have your time. Subscribe nga like nga ateleko bakabwa mu comment section. Oluvanyuma lw'okuba nti no Pastor Bugingo bali mu kuba nti no bamusabula ng'ensonga za Pentagon munange zitabuse. Calvin Kayanja aliko byavuddeyo n'abeera ng'ate ayogera akatambi kaakano. Mukwano gwange Bugingo alina byayitamu era ali mu kaseera kakugezesebwa. Bugingo si ye yandibadde atamwattamwa mu bintu bya Pentagon. Kubaffe abaze bagoberera Bugingo tumanyi obwesigwa bwe naddala ku bintu ebikwatagana n'obwakatonda. Ettaka lya Kanani, radio, TV ne projects endala. Tumanyi obwesigwa bwa Bugingo. Era bwe tulaba embeera eno, Pentagon enaazimbwa bweruti, egenda kuzimbwa, tegenda kuzimbwa, tusobola okukitegeera kikyayitamu. Fenna ne bw'oba tolowooza ng'otunula butunuzi osobola okukiraba nti Bugingo okuva lwe yafuna amakula mu bulamu bwe bintu bingi ebyatandika okutagala. Era maama Makula nkusaba nga nfukamidde omusajja oyo mwagale, mukolere buli kimu kyonna kubanga afiiriddwa ebintu bingi ku lulwo. Entalo Bugingo z'alwana muzijjukire n'abakyala abamusinga obungi bamuwalana lwa mukyalo oyo. Bugingo byonna ebyamwawukanya ne famire ye akyalina okusimba olunyiriri. Abalala bonna basooke kubiyitamu bategeere nti osobola okubeera n'omukazi ow'empeta ne yeekobaana n'abaana ne bakutta nga bwe tulaba omusango gwa Kategaya n'abalala mu makooti. Nti kisoboka okubaawo nti osobola okwetegula ebizibu bwe biti. Empeta teyeetaaga kukomya bulamu bwo. So abantu bonna balina kugenda nga brainwashingibwa nti relationship esobola okubeerawo neefa naye obulamu bw'omusajja bulina okukontinuinga. Kati Bugingo akyalina okusimba olunyiriri olupya kubanga tukkirize abaali baleeta akasente mu kyaki baali b'amafamilies, baali baagala mukisa gw'abaana. Abaana bayingiramu ensigo ey'obukyayi okuva ku maama waabwe, eyo community n'emwawukanako. So ebya Pentagon yeetaaga okuddamu okusimba olunyiriri paka abantu lwe banaamukiririzaamu. Secondly, ebyobufuzi bisse nnyo kaliya ya Bugingo n'enjiri ye. Ate nga gavumenti eno gyayirawo omubiri sigisuubira kumusasula kubanze ngimanyi bwesasula. Sigisuubira kumusasula naye wanu enjiri ye, enjiri ntuufu nnyo, byayogera bituufu nnyo era yasaanye okubyogera ng'omusumba naye mu kaseera ki. So Bugingo alina byayitamu. I believe Pentagon ajja kugizimba naye yeetaaga akaseera. Omanyi bingi, it's a long topic, sinja kugyogerera wano, but I believe bw'oba olinamu amagezi tegeera. Bugingo, I love you so much. Pentagon giwa akaseera. Bugingo si ye gw'oli owedda, okyalina okuddamu okuzimba olunyiriri olupya. Bwe tweyongerayo, Frank Gashumba avuddeyo n'abaako byatangaza ku mwana ow'obuwala eyafiira mu bbaala. Twogera ku Martha agambibwa okuba nti no munnange mbu mu byokunywa balabika baateekamuko ebintu ebirenze okuba ng'ate bye byamuleetera okuva mu bulamu bw'ensi eno. Kaakati Frank Gashumba aliko byayogedde. Kitalo nnyo famire okuluzinga omwana omutongo oyo, naye ekisinga okuntawaanya social media
yafuse garbage in garbage out. Mikwano gyange abali close to investigation zino batugamba nti bawadde pattern movements za Martha zaali zitya that day. Yasookera mu gym, n'ava mu gym, n'agenda ku restaurant bagiyita Olas eryawo Kololo, n'avaawo n'agenda ew'omusajja omu ekololo awo. Ng'alina mukwano gwe gwe muwala omwerabidde erinnya bamuyita Barak, muwala bamuyita Koleka. Ne bagendayo ne bahavinga fun, ne banywa ku mwenge n'ebirala. Kati around 1 or 2 akubira Eddie mukozi wa Mezo, amubuuza w'olyawo ku mulimu. Namugamba wendi naye ngenda. Kiro sawa nga 7-8. Namugamba tuvaawo, let me pass by and say hello. Basically, ani initiating a conversation in, it was Martha. Agenda yasanga Eddie ali mu balansinga bitabo. Olwavaawo ne bagenda mu office emu awo wenyini the same building. Omwana n'akolapusinga. Bw'akolapusinga omuvubuka n'adduka n'ayita baasikaali bwe tekyaggwa n'akubira muganda we essimu. Muganda we omukulu bamuyita DJ Spinning, something like that. Bana babiri polisi byakutte. Bombi ababiri. Bagende muganda we. N'amujja muyamba ne batwala omwana mu ddwaliro. Naye bagenda okutuuka n'akaseero ng'obwongo bwe buli halfway shut. Brain dead. Yes. Eddwaliro ne ligezaako okukola ekisoboka. Kampala hospital. Yali Kampala hospital. Omwana n'akola n'afa. We yafa as usual. Baluuzazi bafeeke masters be yakuba edda ne batandika social media. Omwana bamuse omulenzi ye yamuyita. These are the facts. All over the world, investigations were taking place. Police teina chikola kyereka nga tekyanikyani. Manimba Katonda mpa ekibonerezo. Conversation eno yali initiated by Martha. Olyawo nzije nkulabeko. N'amugamba yes mwendi ne ngenda. Martha n'adireyinga namu. Omuvuka n'amugamba nti I'm closing. Bino biri mu conversation. Yes, nze akugamba a friend of mine, a top detective ali ku musango guno. Ye yakingambye neefuna n'omukisa okulaba ku conversation za WhatsApp ezo. Ekirala, a top friend of mine, doctor yakola postmortem, naye akonfaminga nti obulwadde Martha obwamutta si bupya, mbobeera nabwo. Babuyita niyo something kyerabidde imanyi birimu oluzungu ate ffe twasomera bya Maria. Tegeera ndowooza. So bonna bwe bali. Naye ekirungi poliisi ya Uganda bw'esalawo ku investigating ekintu ekikola. Bali mu kunoonyereza. Kye tusooka okugyawo ADC yayita Martha yabuuza Eddie w'oli. Nzije nkulabeko. Ate ekisibyo ono owookubiri muganda we mukubiri ati kubanga Martha baali bamumanyi. Actually, even let me be open baali badeetinga. Martha ne Edward. Yes. Okitegeera ndowooza. Kaakati ono Eddie akubira gundi bannange Martha akolapusinze yasooka gamba basirikale. Eddie avuga speed amuvuga bamutwala mu ddwaliro. Kati ekisibya Eddie today kuvuga ki Martha. Basically singa Eddie simu ye yali teriko kuolu singa simu ki police olowooza nakuli okunoonyeza okumala. Yes. Police under the supervision of mukwano gwange Magambo tapakuka Magambo talyanguzi nti ogenda muwa ssente kitegeera. Era bo bagambye nti scientific evidence yegendo baga idinga buli kintu. Yes, so kobelenga video eno jimpera like to era bilo kuba ntino subscribinga akosana okuleka obaka bwawo mu comment section. Katubelenga ate tweyongera mu mawulira amalala gatulina Levixon yavudeyo munange nayongera okukatiriza nti ye n'omuyimbi Desire Luzinda tewali kiriwo tebeyagala bwato bwavudeyo nalyoka agamba jukira nti omugambo gubaddenga gutemebwa nti bana babiri bakola n'emikolo avudeyo nalyoka agamba akatambike mwalaba oba ebifaananyi bye mwalaba munaye Desire Luzinda yali ali mu kulanga business ye ate mbuna ebifaananyi ebyaliwo nga munange Desire Luzinda ali akosa ne Levixon mbwate eyo yali video y'oluyimba lwe bayimba ne Rage ndoza mujijjukira bulungi katubelenga tumukuwa ayongere okuba nti nate abikatiriza ugamba bine byagundi bifaananyi byava mu yo ya video. That song I did with Rage. Yeah, so it's people who want to check more pictures like that. So we'll get another video. Yeah. So that's where the pictures came from. Desire Luzinda atunda gundi. So ndoza kamukubira akalango. Kamukubira akalango kubanga mukwano gwange mwereza munnange. Desire Luzinda atunda gundi ezo materials ez'emikolo era nungi nnyo. So
na bwe twamubuuza naga ye munna twamgo waite watuyise mukonaga munange nade nkuba photo shinade nkuba but why is her name lwaki balitambulisa ku linnya lyo nnyo nsimanyi naye kyonna kyekiri sikirina mbuzibu tekirina mutawa baana buli we bamulaba ne bamulaba ti man of God woman of God n'amanya ne bagasinkinga I know ndowooza kubanza yasooka omuyita woman of God but she's a great woman of God. Yeah, she loves God. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga kw'ossa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section wekumire kweno yokka tujja kubeera nga tukuwa amawulire amalala ge tunaaba atufunye obeera bulungi weraba.